Parliament Speaker Rebecca Kadaga amaze okuwandiika ngaddamu ekiwandiiko ekyamusabibwa nga kimusaba okuyita Parliament era nga wenjogerera omu ku bakibaga akikimye n'akitwala. Kakati kisaziddwawo nti abo bennyini ebbaluwa be yawandiikiddwa bajja okutegeeza bannaabwe era n'okutegeeza abamawulire abalala bonna abandyagadde okumanya ekiri mu bbaluwa eno. Naye nga ffe nga Parliament ekyokusalibwawo kisaliddwawo. Ababaka abasinga ensonga eno badde tebannaba kugitegeera nti sipiika aganye okuyita olutalo lwa Parliament olw'enjawulo ng'agamba nti abaasaba Parliament eyitibwe ekiwandiiko kyabwe kirimu ebituli bingi era nga tekituukana na ssemateeka akawaayiro nnamba 9 akatundu ak'okutaano. Kino kikoleddwa wamu n'etteeka erifuga ababaka erya nnamba 2. Okusinziira ku bbaluwa eno, sipiika ategeeza n'emikono ekigambibwa nti gyajingajingibwa n'agamba nti engeri ababaka abamu gye baasalawo okuggyako emikono gyabwe kino kikifuula ekiwandiiko ekifu. Ndowooza sipiika talina kyayimirirako kyonna kugaana okuyita Parliament. Kyokka amateeka naddala etteeka nnamba 2 erifuga ababaka teryogera ku kyakuggyayo mikono. Nze ndowooza ensonga ezo ezimu zaali ne constitution, ezimu zaali speculative, ezimu tezikwatagana na constitution. Kankuwa ekyokulabirako bw'ogamba nti poliisi yakola nsobi okukwata bamemba ba Parliament bamaliza okuwulira ebigambo bayogera awo oba okoze eki n'ogamba ngu ezo nsonga ntini ezikwata ku bulamu bwa members of Parliament obu anaatumalako anaakubiriza lukiiko ki. Wabula ababaka abamu kino kibatabudde ne bagamba nti baleka okugenda mu kkooti etaputa ssemateeka esalewo eggoye ku nsonga eno. Nze ng'omubaka nsuubira okugenda mu Constitutional Court, kkooti esobole okusalawo oba ddala kituufu omubaka wa Parliament ku level y'omubaka wa Parliament, ku level y'omubaka okubeera nti no abantu bonna baba bakumanyi osobola okuteekayo omukono gwo ng'omaze okusomamu ekiwandiiko n'okikkaanya bulungi ate nga wayiseewo eddakiika nga 3 nga bamaze okunyigiriza bamaze okusuubiza kye bakusuubiza n'ovaayo n'ogamba mbu omukono ogujjayo. Kyokka ssaabawolereza wa gavumenti Peter Nyombi agamba nti ensonga ezaateekebwawo mu kiwandiiko zaali nnafu nnyo nga tezisobola kuyisaawo babaka mu luwummula. Ababaka bagamba nti kino sipiika ky'akoze kiraze nti Parliament agiriddemu olukwe. Abannayuganda ekyo kibalaze gye tugenda nti n'omukulembeze ow'abantu babadde nga balinamu essuubi nga yinza kwekulembera kati mulabye eyagenda. Sipiika aganye okuyita Parliament nti kubanga abantu bajjayo emikono kintu ekyo tujja kukiwakanya nnyo kubanga kiswaza tekiri mu mateeka ssemateeka yaffe eri clear kimu kyakusatu bw'ekiwera alina kuyita Parliament.